Emotoka za zalete kasasiro ayibwawa. Of course ekituufu tetulina bwe tugenda kuyiwa kasasiro nga wano basibyewo. Era kati meeting eno gye tuvaamu kulaba tutekawo mbeera ki esobola okutuganya okuleeta kasasiro ono. Because Wakiso naye leeta kasasiro ono, Mukono leeta kasasiro ono, Kira municipality leeta kasasiro ono, Makindye Ssaabagabo aleeta kasasiro ono, ne Kampala. So kino ekintu kikwata ku Greater Kampala Metropolitan Area yonna. Bwe tusiba bwe twala kasasiro kibuga kijja kuvunda, ebitundu byonna eby'enjawulo bijja kuvunda. Meeting ekintu kitanya tutekawo roadmap. Olaba ng'abantu abali mu ddenja tubajjawo tubaliyirira. Then tubeera nga disitulikiti y'obusuku okulya tesobola kukosa nnyo. Then ekintu kino ebbanga si kkampu nnyo bitole nga tulina ejjingi oba kati kasasiro nakyayibwayo. Meetings get agenda mu maaso tugenda kwengera tugenda mu maaso tugenda kola ntulabirira abantu tugenda kutwala speed nnyo tukina mu transport abalina obusungu tubakkakkanya ne tulaba nga tukola nga tubalirira embeera yaabwe, then twongere okulaba nga tukozesa maybe mwaka nga gumu tuggalewo tufune ekifo gye tujja okukolera. Kati ekirala abantu abafunye obuzibu musazeewo mutya? Abafunye obuzibu waliwo mechanism government gyeyina okulaba nga erabirira oba eririra abantu abafunye obuzibu mu accident nga zino. Era office ya disaster preparedness and office of prime minister agenda kubaako kyekola. Yes. Naye kati kino oluvannyuma lw'okubaawo kiina enkosa gye kinakosa mu nteekateeka y'okuŋŋaanya kasasiro mu kibuga? Of course kitukosa nnyo because kati abantu balina obusungu bungi nnyo tebaba kulaba motoka za kasasiro wano. Tulina okulaba nga tubassa emyoyo, tubalaga nti tufaayo, tetusulayo gwa naggamba, tukola nga tufaayo ku bulamu bwabwe, tufaayo nnyo, then tulabe nga twongera okukozesa ekifo kino mu ngeri y'obuvunaanyizibwa nga buli omu, because si feffeka abalina okubeera n'obuvunaanyizibwa n'abantu abazimba kumpi ne kasasiro nabo balina okukola okuzimba mu buvunaanyizibwa olaba nga tebasembera nnyo kyasobola kubeera kyanaku nti kuba abantu baffe babutikiddwa ettaka ne kasasiro landfill tugenze mu lunaku lwakubiri ng'abantu abamu bakyali wansi balina vaayo ate n'okuba nti ekiro zebasobodde kukola tumazeemu essuubi eryokuddamu okusanga abalamu newakuba tukyasaba naye kiraga nti gavumenti yabagina kweteekateeka kubanga eno yabadde emergency oba gite disaster. Ministry office ya prime minister yandibadde esuubirwa okuba nti mu mbeera nga zino erina obusobozi okudduukirira n'okutaasa abantu. Naye bwe tuba nti katugenda mu lunaku lwakubiri nga ebikozesebwa bibadde byakumobilizinga kuva mu buli department, buli ministry, buli kitongole n'abantu sekinoomu, olaba nti wabaddewo obulagajja mu kwetegekera ebigwa tebiraza. Ate ekyokubiri ku landfill eno nga bweri nti erinaanya abantu ate nga tudde nga tukuba emiranga kubanga ennaku ezo tewanaayita na myezi giwera amazzi gaali gayingiridde amaka amayumba agagamu netukubirako esi y'omulanga eddemu yasesinga emyalo egyo okukitereeza kubanga amazzi gabaddewo mangi ng'olidde geetoolola kasasiro ng'alina okusima. Tulowooza nti singa ekyo kyakolebwako ne bateekawo technical team ba engineers ku ground abasobola okwasesinga kyanjawulo okuba nti ekizibu kyagudde naye ate isi wandibaddewo okulabula. Naye kati landfill ng'eyo ng'esobola okuvaamu akabaate tebaddeewo bakugu bali ku site abasobola okulabula abantu naddala abaliraanyewo kuba kati otunya abamu ku bavictim bagamba nti ekintu kyatandise okwesala ng'obudde bukola ki kyatandise okwesala eggulo limu kakati naye ba abantu tasobola kwasesinga kubanga abaddewo emyaka mingi myaka 2 tekyesalanga abalowooza kikyasobola okukola ki okukwata. So wetaaga walina okubaawo okulabula naddala abantu abaliraanye ebifo ebiri risike ebifo ebiri sensitive ebisobola okuvaamu oba obulabe eri abo abalinaanyeewo ekitaakolebwa. So tulaga nti buli kifo kyonna ekyenkizo ekisobola okuvaamu obulabe eri abantu mu nkozesa yaakyo balina okubaawo okukyasesinga buli kaseera n'okulaba nti tuno kifaayo nga twakubira omulanga nnema yandibadde ekyo yakiraba dda kuba yayishuinga environment impact assessment nga bwebadde egamba yandibadde kati emanyi era yandibadde yalabula ddako esisi nti wano wanaatera ogwawo akabaati kuba twabakubira dde omulanga nabo ne myezi tenyawera mingi nga naye kenyini mbawandiikidde tebanziramu abannema kesisi bwe yajja era naye byayogera ya proposinga kutereza myala naye ate tutuusa olwaleero nga ne kasasiro yennyini management waayo baali bamukutte bubi ekivuddemu kadakabate so kyanaku tekiguddewo
era twagala kwongera kuba mulanga mu kaseera kano kabuduukirize bwonna obusoboka wadde enkola nyingi eziteekebwawo ebitongole bingi ebyo basizisa wano ku ground naye okubaawo okwabuyonjo bungi tujja kulabira nnyo mu efforts ezigenda okuteekebwa ku ground wali abantu okuba nti bakola ki okuba nti bataasibwa n'okuba nti abo abakyali mu malwaliro bafuna obujjanjabi nga tebafunye kusoomozebwa kwonna. Famire nyingi ezafiiriddwa abantu baabwe zikyasoomozebwa mu kubaziika kubanga babadde balezinga concern nti okujja emirambo gyabwe bamayitizaabwe abantu baabwe mu mokyale system mokyale kibadde kyalimu obuzibu ng'abamu babasaba ssente. Nakitegeeza KCCA ne batugamba nti bagenda kirondoola. Ekyokubiri ekyokuba nti mu ntambuza y'abagenzi bangi abafiiriddwa beetaaga obuyambi mu kuziika kw'abantu baabwe beetaaga bakwatizibweko gavumenti n'okusinga ddala KCCA kubanga kale akabaate kavudde obaolyawo mbonagajjavu oba KCCA. Ekyokulala twagala okunoonyereza bunnambiro tunoonye ani avunaanyizibwa ani sekinnoomu eyandibadde yatadde obulamu bw'abantu bano mu kabaate kano kubanga bano abantu babaddewo ate kasasiro yabasangawo naye ate okaba kavuddeko akabaate nga kasasiro alina okulabirirwa kwetagisa kubawo investigation okuzuula ani yavuddeko kano akabaate naye ngaekisinga obukulu twagala kuba mulanga nti abo bakyaziikibwa babe nga bataasibwa nti efforts zonna eziteekebwawo twagala zikolebwe nga tewali kwekubira ate tulowooza nti n'okuteekamu ebyobufuzi baleme kitwala nti eno projekiti y'NRM kubanga olunaku lwajonze bwe nabadde ntuukawo basoose kunnemesa okutuukawo so twagambye nti abantu ba bulijjo bamanyi bulungi kubanga bebadde bawangaalirawo asobola okulaga nti waliwo abaddewo ennyumba wano waddewo ennyumba wano waddewo ennyumba so kitwagala nti abantu bakkirizibwe okwidentifyinga kati abalina information kiyambako okulesituuka okwanguyirizibwa kuba kati oba oliawo edire yesanze ngaoli waleeta excavator n'atandika butandisi nga watandikira waliwo abantu batugabadde waggulu nga bawulira abakoona wansi nga eyeetaaga okuggibwayo ng'osimyawo okumpi kubanga okwanguwa kwe kutaasa obulamu yeetaaga okujjawo ng'osimyawo okumpi bamusime ne bateega okujja nga basembera mpolampola nabo bakole ki bagende nga babasima okyonna abantu information eyo bagikola ki bebagina kuba bebadde bakolerawo amanya nti waliwo ennyumba kati bwe kyagudde basobola okupimapimamu nti kati otuuka wali otuuka mangu ku nnyumba naye kyanaku nti wetukidde olwaleero nga efforts tezinaba oba oliawo kuggwa abantu bangi abateebereza okuba nti bakyali wansi ate oba oliawo tuva n'okuba omulanga mu meeting gye bayise kuyambako oya coordination okuba omulanga nti ekifo kiri kye bategese ekyokugendamu abantu baffe abafiiriddwa amayumba n'abalina amayumba agali mu buzibu bw'okuba nti essaawa yonna gayinza obbagwira kyanguyizibwe ate muteekezebwemu ebikozesebwa kyetulowooza nti omulango ogwo bajja guwulira bwe babanga ddala bafaayo eri abantu baabwe n'okulaba nti wabeerawo okubudaabuda abo abasoomozebwa so ffe nga abakulembeze twengera kweyama okuba nga tugenda mu maaso okulondoola n'okumontalinga ensonga eno okulaba nti abantu baffe bataasibwa era buli kitongole ekikwatibwako tuyongera okikubira omulanga meeting tuzibaddemu nnyingi naye twagala kulaba bikolwa ku ground eyanzanya